Njagala kusooka n'ekigambo okunnyonnyola obusiraamu kyeki. Obusiraamu bwe tuba tubwogerako tugamba nti al-Islam din wa dawla. Obusiraamu kuli kusinza na kukulembera. Yes, sir. Omuzungu agamba nti Islam is the complete way of life. Ekigambo al-Islam is the complete way of life kitegeeza nti obusiraamu kitegeeza obulamu obujjudde. Amakulu nti obusiraamu butunuulira embeera z'omuntu zonna. Kati wenjagala okujjukiriza nti tuvudde mu Ramadan. Tubadde mu Ramadan okumala ennaku 29. Nga tuli basiraamu. Era tetunnakyuka tukyali basiraamu. Njagala kukubiriza obeere musiraamu ajjudde. Ramadan ebeera sundiro. Ramadan ejjanga egenda kubeera nti eteekamu kasunda baasi mu imaani. Bwe tugivaamu tweyongere ku peesi eyo. Twajjemu bino mu Ramadan. Ekisooka nti tetulekeraawo okusiiba na kukubiriza famire zaffe okusiiba. Yes, sir. Tweyongere okukola adhkar nga tumaze okusaala. Tweyongere okusaala ennyo, twongeremu amaanyi mu kusaala esswala. Nga bwe tubadde tusaala tarawih, tweyongere okusaala tahajjudi. Nga bwe tubadde tusoma Qur'an, tweyongere okusoma Qur'an. Tweyongere okulambuuligana abafamire, ab'eŋŋanda, ab'emikwano. Tweyongere okusaddaaka n'okuwaŋŋana ebirabo. Tweyongere okusiibulukuka nga tusiibulukako n'abantu. Tusiibe ennaku eza sunna. Tusiibe Mande, tusiibe Olwokuna. Tubeere ne ttiimu gye tusiibulula ku Mande, tubeere ne ttiimu gye tusiibulula ku Lwokuna. Naam. Nabbi byayogera nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ayogera n'agamba nti omuntu asiibulula omusiraamu munne, Yes, sir. afuna empeera ez'enkanankanako n'ono gw'asiibuludde. Tekikoma mu Ramadani mokka, kikola wadde wabweru wa Ramadan. Singa Allah aba akusaasidde n'ofuna ttiimu esiibye sunna, oba eri mu kusasula faradha n'ogisiibulula, ofuna empeera zaabwe. Ng'era bo tebakendezebbwako. Nabyo njagala kukubiriza nti tweyongere okunoonyereza baani abasiibye. Oyinza n'okufuyisa akalango. Buli asiibye jangu osibulukire wano. Hotels ez'enjawulo ezibadde zigaba obuugi, mweyongere okugaba obuugi ng'eri catalyst n'okusiibulula abaki, n'okusiibulula abasiibi. Oyinza okusana olugamba nti buli asiiba ku Mande wano waliwo obuugi free of charge. Asiiba Olwokuna waliwo obuugi free of charge. Tuleme kukikomya mu Ramadani mokka. Twetaagisanga famire. Mu Ramadan Allah yassizaamu Qur'ani. Era Allah subhanahu wa ta'ala akola general planning ne budgeting mu nnaku 10 ezisembayo, naddala mu Laylatul Qadri. Bwe tuba tuyizeemu, then kati naffe twetegereze. Gwe mu plani zo omwaka gwo waguteekamu nga gukoma ddi. Tukozese Ramadan kubanga Ramadan mwangu. Nti omwaka gwaffe nga famire gutandika okuva ku Ramadan okutuuka ku Ramadan.
Naawe maama ne taata mutuuleko wansi mwetegereze ebibadde mu Ramadan mwagala kukola ki kati. Personal development plan gwe ng'omuntu biki by'oyagala bikubeeremu omwaka guno omupya ogugenda okujja 2047 biplaningire wano nga bw'omaze Ramadan. Family development plan gwe n'abantu bo gwe ne mukyala wo gwe n'abaana bo plan kijje mulina mufune plan mugiteeke ku table. Ebiddako binaddako bitya. Twamisinga okusoma eddiini, twamisinga okusomesa abaana mu kiwummulo. Plan gye tuzzaako kibeere mu plan. Mu byenfuna tubadde mu bantu ababadde nga bizinesi yaffe ejjudde riba. Allah agamba qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Abayimu abaddu bange Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangambira abaddu bange nti la taqnatu min rahmatillah, temukutuka na kusuubira kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah asonyiwa ensobi zonna. Okimanyi gobadde okimanyi baba obadde okimanyi nti nga bizinesi yo ejjudde riba. Riba al haram. Naye obadde okimanyi nti Mungu oyinza omubuulira nti bye nakola nsobi, nkusaba Allah onsaasire ompe obuvumu, sente z'abandi zino eza riba nsasule ziggweyo, kubanga bo tebajja kumpuliriza naye sijja kudda mu riba. Okimanyi nti tawuba eyo Allah agiwulira. Allah agamba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Tendereza Allah omusaba akusonyiwe ye mwetefutefu okusonyiwa buli kiisi alina ensobi. Tolemera ku maali eya riba. Mubuulire Mungu nti natomera nali nkimanyi nakikola intentionally, naye gwe osinga okummanya ndi munafu, nkusaba onsonyiwe. Nabiwulira nga basomesa naye olw'obunafu bwe nina n'engeri gye nali vulnerable, obwavu nga bumpitiddeko kyekyantwala mu kintu ekyo, naye Mungu nkusaba onzijemu. Mungu ali ready okubeera nti atuddiramu. Agamba ati Allah, agamba nti inna rahmati wasa'at kulla shay. Okusaasira kwange kwabuna kusapasinga buli kintu kyonna. Okusaasira kwa Allah kubika ku buli kintu kyonna. Olaba tugambye ku ntandikwa yaffe nti Allah yatuma nabbi nga kyakusaasira eri umma. Nabbi yasaba Allah tabaraka wa taala, ay Allah tofaafaganya umma yange, to destroyinga umma yange marra, tosaanyaawo umma yange mulundi gumu, togizikiriza mulundi gumu nga bwe wakola abaatukulembera. Baba mpuliriza gwe nange tukakasa bulungi nti percentage yaffe ey'abantu abatasaala tuli bangi. Obutasaala kwokka eyo nsobi. Era Mungu yandibadde yatukwata dda, naye edduwa ya nabbi obutasaala kyokka ekyo Allah yandibadde nga yes, kubanga nabbi agamba al-ahadu alladhi bainana wa bainahum tariku ssala. Enjawulo eri wakati waffe n'abatali basiraamu kwe kuleka essala. Kakati obeera na chance kyereka essala. Subhanallah. Baganda baffe basaba bagenda mu masinzizo buli ku Sande, abamu bagenda buli lwa mukaaga. Naye gwe omusiraamu n'obanga ne ku Juma tosaala. Essala ezisigadde ettaano gwe mubbe baaji gwe ali mu Australia ne mu bifo ebirala, redi yaffe gyetuuka tosaala. Naye ne Juma nayo n'otasaala. Ne tutuuka ku Yidi era n'osigala nga okyali mu mirimu. Subhanallah.
tubeere mu bantu abasaala, twetereeze, kyusaamuko obulamu. Njagala kutegeeza nti gwabadde tasaala kasita otandika okusaala, kuno okusaala kuno kw'osaala kusangulawo okubutasaala okwakulembera. Nabekyo tusaale esswala 5 tuzisaalire, abasiraamu abaami tuzisaalire mu jamaa, abakyala tuzisaalire ewaka. Bwe kiba ekyo tugisaalire Allah bw'ala atusobesezza bwe tususe weno mu katale gye tuli, mu maduuka gye tuli, yonna w'oli saalirayo esswala. Muganda wange, njagala kukubiriza nti abaana bafunire pulaani, basome Qur'an, basome ku hadith, empisa ebabeeremu. New plan bwe tuyingira mu mwaka omupya. Kiki tuyize mu Ramadan? Ramadan tubadde bagonvu, tubeere bagonvu ne mu myezi egiddako. Tubeere bagonvu eri famire zaffe, tubeere bagonvu eri abantu baffe, tubeere bagonvu eri bakyala baffe, tubeere bagonvu eri bakama baffe abatukozesa, tubeere bagonvu eri betukozesa. Tufune charitable organization. Nabbi yali member mu charitable organization. Yalina ekitongole ekya charity nga supportinga bakateyamba. Obudde buno tukole alliance nga bwe twavudde mu Ramadan, nga bwe tubadde tufaananya empisa, tukole alliance, tukole organization, tweyongere okubeera nga tukola sadaka. Aba barakallahu fikum, temukoma mu Ramadan mokka, ne myezi egisigadde tukoleyo sadaqat. Nabyo njagala kukubiriza tubeerewoko ne plan esobola okubeera nga tukola sadaqat mu nnaku zino ezisigadde. Njagala kukubiriza siibako ennaku 6 mu mwezi guno ogwa Shawwal. Olwali ennaku z'omwezi 8 tusigazaayo ennaku z'omwezi 22. Ennaku z'omwezi 22 ze tulina, zennaku ezo ze tusuubirwamu okubeera nti tusiibiramu ennaku 6. Oyinza zispreadinga throughout mu nnaku zino ezisigadde 22, oba n'ozitandikako mu ffiririzo n'ozisiiba zonna lumu okuva kati. Era obeera nga tolina kyoliddeko okuva ku makya, gwe leeta enniya osiibe. Naye oba nga olina kyoliddeko, then leeta enniya esiiba enkya. Otandikiraawo enkya osobole okubeera nti wabeerawo okusiiba ennaku 6. Lwaki tukubiriza okusiiba ennaku 6? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu bw'asiiba Ramadan n'agattako ennaku 6 mu mwezi gwa Shawwal, ne zibeera nga asiibye kati nga bwe twasiiba ennaku 29 ne tugattako ennaku zino 6 ne tufuna ennaku 35. Allah akubala nga asiibye omwaka gwonna. Kasiyami ddahar. Nabyo njagala kukubiriza buli omu okubeera nti ennaku zino 6 tuzikola ki? Tuzisiiba, kubanga za nkizo nnyo ate nnungi. Bw'obanga olina wasuubiza nga wakola nadhir, wabuulira Allah nti singa oba ompadde kino na kino, singa oba onsobozesa n'enkola bwe nti nja kusiiba, buno bwe budde okubeera nti osiiba ennaku ezo. Kubanga kati nno lunaku zino ennaku ez'okusiiba mu Ramadan ziri official. Tosobola kugamba nti nasiibye mu Ramadan. Ramadan yali official, tusiiba mwezi ki? Mwezi gwonna. Naye kakati bwe tuba tuvudde mu Ramadan, ensiiba ya sunna nayo eba ekkirizibwa. Kati nga bwe tugambye nti omuntu yenna ateekwa okumanya engeri gy'abadde awangaala mu mwezi gwa Ramadan, n'asigala ng'empisa ze yazirondoola Ramadan ng'ekoze eki? Ng'eweddeko. Obadde olina plan ki? Obadde olinaoko program nga wayita seeka asomese ku baana bo? Okay, bw'obanga obadde tolina program, yita funayo seeka. Ati kati tewali kyakukola. Abaana basomera ku North Road, basomera ku Nabuyonga. Naye oluvannyuma lwa magharibi tobakkiriza genda ku ssomero, bagenda basomera IT preps. Obudde baffe teekawo omwana, teekawo seeka asobole okubeera ng'asomesa abaana baffe. Mu bintu byenfuna njagala bakubiriza tweyongere okwetegereza program
eza PDM kubanga mufti wa Uganda yagamba nti ayogeraganyiza ne government abasiramu baweebwe ssente za PDM nga zo teziriko interest. Kano kekadde okusobola okubeera nga twesetinga okubanga tufuna ekyo ekyetaagisa. Luvannyuma lwa Ramadan tuyinza okweyongera nga tusaala sunna ez'enjawulo nga dhuhiya, salatu dhuha, sunna ez'enjawulo raka 12, raka 2 lubereberye nga tunasaala fajiri, raka 4 lubereberye nga tunasaala dhuhuri, raka 2 nga twakamala okusaala dhuhuri, raka 2 nga twakamala okusaala maghribi, raka 2 nga twakamala okusaala isha. Naye ate oyinza bw'obeera nga otuuse ng'omaliriza omwezi gwa Ramadan, naam, n'oyingira mu mwezi gwa Shawwal, okkirizibwa okubeera nti ebintu by'obadde okola mu mwezi gwa Ramadan nabyo biteeka ku menu mu mwezi gwa Shawwal mpaka bwe tulituuka mu mwezi gwa Ramadan omulala. Awo kati Ramadan eba efuuse essomero lye tusomeramu ne tujja ne tukola ki ne tuimplementinga. Nfuna bulungi? Mu Shawwal muno mulimu okukola hijja, mulimu okweteekateekera ogenda okukola ki okukola hijja kubanga Shawwal mwezi gwa 10, Dhulqaada mwezi gwa 11. Kale kitegeeza Shawwal ali mu kuraaninga April, Dhulqaada ajja kuraaninga May. Ekitegeeza May ku nkomerero abagenda okukola hijja tubasuubira okubeera nga bagenze Makka. Hijja yakolebwa mu mwezi gw'okumeka, mwezi gwa 6 biidhnillahi taala. Nabi tusabiragane, tusabire bannaffe abali okugenda okukola hijja, Allah tabaraka wa taala basaasule batambule bulungi batuukeyo era batusobole okubeera nga batukowoola naffe tujja tukole ki? Tujja tukole hijja. Brother Amir, bwe tubeera nga tutunuulidde Ramadan tuyinza obutagimalaayo olw'ensonga Laylatul Qadri yokka kye tufuna mu Laylatul Qadr nti Allah akubyamu emirimu gy'omuddu emirundu n'emirundi. Naye jjukira nti nga tuvudde mu Ramadan Allah kyayogera ku sadaqa agamba qawlu ma'ruf khayrun min sadaqatin yatba'uha adha. Naam, wakiri omuntu ayogera ekigambo ekirungi ng'akubiriza omuntu okubeera nti akola obulungi. Kati bw'obanga tolina ssente za kusaddaaka, then kubiriza abantu bakole obulungi, kubiriza abantu beyongere okusiiba, kubiriza abantu beyongere okusaala, kubiriza abantu bakole obulungi, babeere ne amaana, babeere abeesigwa, babeere bagumiikiriza. Ebyo byonna tubiyize mu mwezi gwaki? Mwezi gwa Ramadan. Abantu balime kupakuka. Mwezi gwa Ramadan tubizze eno mwezi ogutali gwa Ramadan. Allah ayogera ku saddaaka nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Saddaaka omuntu jawa jukira mu Ramadan tugambye nti Allah akubyamu buli faradha gyoba okoze agikubyamu emirundi 7, buli sunna gyoba okoze Allah agifuula faradha. Naye wano tukugambe nti Allah agamba nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, tekuliko tag nti obanga oli mu Ramadan oba toli mu Ramadan. Kuba mu Ramadan kiyitirira, wana abatali Ramadan Allah agamba nti mathalu alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba. Omuntu abakoze akalimu akalungi konna, abakoze na saddaaka kya saddaase kyonna, Allah amukola aleeta example nti alinga bwolaba omuntu asimbye empeke emu mu ttaka nekula kyokulabirako ng'eye kasooli. Ekiti ekyakasooli ne kiteekako ebisoolisooli 7 nga buli kisooli kiriko empeke 100. Allah kyagamba ku saddaaka omuntu kyasobola okusaddaaka. Weewaawo mu Ramadan byeyongeramu, naye butali Ramadan bibeera bwe bityo. Ate Allah n'agamba wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah ayongeza ku gwaba akoze ki? Ku gwaba ayagadde. Kiba kitegeeza nti nno Mungu ayinza okukwongera nga toyagadde.